atabe Kenya mwesi kubahisa homwe balotu daha omulongi abakalusireo byosi be mututamu waliwo abateekamu MBs zammwe mukama katonda bateekamu data mwenna mukama katonda abadizeo mwe bali kutulaga kwagala okwo ne katonda naye abatwagalire mbabuzaako mbagaliza amacha amalungi kakati ensi bwe yatuuse twavudde ku level eri egamba wowe nfudde ate nze nakola ntya jjajja maama taata senga byonna bye tubadde tukuba emiranga nga tukowoola kakati byaweddewo akadde kakwerwanako kakutakula mutwe omanye butya bwogenda okusobola okubanga naawe osena ku nsimbi ziyingire munda mu nsawo y'okusaba n'okusiiba omusumba Lozias Bugingo yatukulemberamu ng'agamba mukama katonda atuwe amagezi kakati bw'oba wasiiba bw'oba wasaba mu biro ebyo naawe ataasobola kutwegattako obudde tebunaba kuyita osobola okikola kati katonda ajja kuwa amagezi ojja kuyitawo. Okay. Amagezi very important. Mukama katonda atuwe omwoyo ow'amagezi asobola okubanga atuyisa mu nsonga nnyingi nnyo. Twagala okubanga tukola world report yaffe nga butandika kukola bulijjo naye tetukyagala kwogera bifiga bingi nnyo. Nawulidde nti abalwadde bayingire miliyoni 8 enalabye gwe kenyini abadde bisoma ddi omunyo gwe bunayiro olunaku lw'eggulo bayingire obukadde 8 emitwalo 25 mu 100 mu 224 olunaku lw'eggulo naye ng'emiwendo gino girabika ng'egigezze tuyinza okugamba nti kaakati okwetooloola ensi yonna abalwadde abasigaddewo bali obukadde 3 emitwalo 5 mu 13 kubanga eriyo abawona n'abaafa naye kati giri emiwendo egy'obukadde 8 gwo gusigalawo buli yali akwatiddwako kati nga bwe kiri akadde kano mu Uganda nti abalwadde bali 724 naye nga 351 bamaze okubanga bawona abali bakwatiddwako nedda njala bwe tuba tuwa world report ebyo tetuddamu kubyogera lwaki tugambe abaliyo abalwadde n'abali obubi bali bwe bati Uganda tuli mu 3 Uganda kati tuyina 373 abalwadde bali bawonye it's completely meaningless okutunyumiza abantu abawonye netugamba nti Uganda abalwadde bali 7 kakati ensi yonna neyewanika emitima tugamba nga tulubonyebonye nenga tebakyali bwe batyo community infection bazita batya nzezo mu bantu ba bulijjo tezinalinya nnyo tezinaba kulinnya nnyo era obuzibu ng'oli mukyala mulokole asabire ekanani newerabira n'obudde ne bakujjukiza bujukiza munange obudde bukedde tuddeeka covid eyeraliikiriza agenze ne mu kalulu ak'omwaka ogujja awera ng'abakkiriza ekitabo ekitukuvu kitugamba nti tetwaweebwa mwoyo wa kutya kati that versus ab'ebyobulamu ethics ze babasomesa mwami byabakama agamba nti yeebuuzizza ne politics tumudraginze ne tumuteekamu ne babiteekamu ate ba politician abo ababiruddemu aba NRM takikugamba nti kyakulembeza nogera okusoma notice nga undertone yeri muri tukyatwagira there is an undertone of this ngolaba ndika undertone ka politics kagenda katambula mpula kafuwolwa ninga eno tugamba tukulembeza byabulamu tukulembeza science tukulembeza ki kubanga kakati bwotunulira akadde kano bannayuganda tulajana nnyo bwogenda okujjanjaba omusujja tosangayo ddagala mukama bwakuyamba nosanga omusawo n'akukebera akuwandiikira nogenda kadinisa nobeerawo kuva ku ssaawa 6 notuuka 11 ne bagamba nti eddagala teririiwo genda okole ki genda ogule so kakati ezo ziyinza okuba ezimu ku factors ezeraliikiriza abasawo b'ebyobulamu tisinga obulwadde bunene bweyongera mu bantu ne bubuna mu bantu bangi kiba kitegeeza nti omuwendo gw'abasawo abagenda okujjanjaba abantu bano eddagala libagenda okukozesa kuba kati bakatandika okudonatinga omusaayi banene abaawona ate nga tebanaba kuzuula vaccine kati ebyo nayo babitunuulira ate nga ajjukira nti obulwadde buno si musujja nti osindika omuntu ntudde ewaka obeere eyo weebake ojja kuba bulungi ojja kuteerera omireka panado baba balina ku monitoringa kakati we balaba nti omuwendo bwe gunaasukka gujja kubayinza kwe kusalawo ndowooza bagezeeko kola ki okutangira abantu waliwo ensi gye tulabyera ajana where the Buyindi, where Dani, over Japan, one of those Asian countries is. You gambeta.
nga bagamba tebakyasobola kati kujja amalwaliro tegakyasobola kubayamba ngeetoko kuba Buyindi kubanga bo bali bubi ekiro nabirugonvu nga yayogera ebigambo ebyo nga tebakyasobola nga bibayitiriddeko ne president kyatya kubanga Uganda tuka ku situation nga facilities zetulina n'amalwaliro tetukyajaayo kubanga Buyindi olunaku lw'eggulo yafiiriddwa abantu 2,600 nefuna infections omutwalo gumu mu yeyo kwabaddeko omutwalo njukira yes yale Buyindi eyo Buyindi bali bubi gye buvuddeko bali balya ne Kasasiro nga tebalina mmere bantu bagenda Kasasiro okulondamu obugaati obufikidde n'obumere bwe basudde Kasasiro government byagisukka we don't want to get into that ne road map bwekolebwa nga yesigamye ku kyo nakyate kitiisa nga yesigamye ku kiku COVID-19 anti we yesigamirako ye nature ya campaign omuntu abeera mungi muntu ku muntu ne munnamungi w'omyezi ebiri COVID ajja kuba azinzeeko nga agenze anti era bakugambye mwami byabakama yagambye nti singa embeera ekyukamu nabo tebajja kusigala nga bakalubye kuba mu nsimbi ez'ennyongerezo babeetaaga obumbi 1,600 tezinaba kulabikako ezo sente zemwogera tuzijjawa kyekyebuuzibwa omusajja yabadde wano ku jo omanyi bwe tuba naffe musajja naga nti Uganda eri mu list poorest countries eri mu bakateeyamba abasooka 600 ate nga yabadde nengenda ku Mr. Google poorest countries nga tetulimu nojja mu poorest countries ba GDP bwe tubeera turankinga nga tukute African countries tuyinza obutabaamu naye bwe tuba nga turankinga okusinziira ku nsi yonna Uganda ebeekwata kyakusatu naye ng'abantu banene bo bakyesigamya kuki kakati ffe tutunuulira abantu abasitula ebizimba ab'olubatu abantu abamansa ssente ku makubo ab'olubatu ne tugamba nti Uganda ngagga naye bannaffe banene bagenda mu buli nsawo ya Ssekinnoomu ayinamu ssente mmeka mu nsawo bakwata ssente zonna eziyingira mu ggwanga zetukoze ne bagala senga tuzigabanya bannayuganda buli muntu mu nsawo ye bannayuganda taweza $10,000 abeereyo mu 7 tebo yennyamiza naye nga ntuufu nga tetuweza $1,000 omwaka tetuweza $1,000 actually alipoota eno ekubira ddala tooki paka mu mwaka gwa 2023 tiwe tuba tetwerwanyeeko ebintu tebijja kuba birungi kubanga Congo yekwata ekisooka mu bwavu ne kuddaku Mozambique naye ekyo makitetu ki headline yonna nga bwegamba poorest countries by what waliwo bugenda kawo GDP per capita GDP per capita kitegeeza bwe muyingiza gross domestic product singiza General David Muhoozi President Yoweri Kaguta Museveni eza Charles James Nkubuge ez'omusumba Aloysius Bugingo eza James ezaani zonna ne bagabanya ne bagamba Fed afunako mmeka eza Sam Okero ne bagamba yafunako mmeka naga atugabanye kakati buli mu Uganda mulimu abantu miliyoni 44 buli omu tumugabanye ng'afuna kinkanyi bagenze tubala nkati omwaka guno tufuna mmeka mu mwaka gwa 2019 bagenda okugabanya nga buli munnayuganda ayinako $759 munnayuganda abafuna $750 omwaka naye kati tukoze bulungi mu 2020 tweyongeddeko buli munnayuganda ayina $796 omwaka tuba tukyali bubi nga zobo savings report ya Uganda gituwadde yes nsi ki abasinze okufiirwa abantu mu nsi yonna ng'ensi America yafiiriddwa ameka eggwanga eri America oyinza okugamba Mukama Katonda alyanukudde kati Buyindi ye yeetisse Tebe eno America yafiiriddwa ameka America yafiiriddwa abantu 849 bakyali bangi naye bakakkanye Bungereza yafiiriddwa ameka empira gitandika kati ku Tebe eno Buyindi yafiiriddwa abantu 2,206 Brazil ne Dakar n'abantu 1,338 nabo bakakkanyeeko neryoka eddirirwa eggwanga eri America 849 ogambye empira gitandika nkya Bungereza yafiiriddwa 233 infections ziri 10 gitandika leero
damu mbadde njogera Bungereza yafiiriddwa abantu 233 infection zabadde 10279 eyo naye kiwangudde mpira kitandika leero LDU nkubulira nga girimu abawagizi eri gye bagenda okusambira girimu abawagizi kati mwetantala mutya okubeera mu bigroup mbu muwagire abajija kubeera ku TV njagala balabula nti poliisi kaakati nkambwe bwe banaalaba abantu nga 5 10 15 20 nga muli awo mu kakuukulu bayinza okulowooza nti muli ku ludda luli olwakuba amasepiki gye muli kampeyini egenda mu maaso nayo yatongozebwa ebbala ebeera nzigala ebweru nga nekweziri nga bayitidde manju nga bali omwo naye omupiira tubagamba banaabo omupiira temugenda bajja bakwata kubanga goolo okunywa n'otuleekana zenagendako nempagira Manchester live naye ng'atudde mu ba West Ham lwaki weekweka ati ezaba Manchester twali mu kisaawe kya West Ham nga tetuyinza kugula zaba Manchester bajja nga baziguze dda olina nyini kisaawe n'atugamba aba West Ham nti muli ba Manchester naye tugenda batuuza mu ba West Ham kati nga muleekaanira eno temukola ensobi ne muleekaaniramu ebizungu bibeera bitamidde bijja battira bwereere mwefuge nemwefuga omu abbe nga ntudde eno John Segawa nga ntudde eno okunkwata nga goolo enywedde ekyayamba bali be batusooka okuteeba babaliisa bubi sente zammwe batulisa bubi sente zammwe nedaki Manchester neteeba neyokubiri naye omupiira bwe gwagwe ekyasinga otunyumira bano abayeramu bonna bambadde West Ham mune mugamba naye nze mbadde kusaidi nanga even me I work here, they pay me, but I'm for Manchester United. I've even got uncles. They were sitting down there. Okay. Tugamba alabi mpira ogutandise munene nnyo. It's West Ham, Man City ne Arsenal. Arsenal is one of the most popular teams. Tekola ensobi ne bagenda bakusira obwerere olw'omupiira. DSTV omusumba Rogers Bujingo yazidika banya mu Uganda. He made it possible for people to own DSTVs. Hadiru ezo ziyakolanga n'aba DSTV nga Salt genda ku mutimbagano ogwo. Mulabira waka. Mbute gunyume waka. Mulabira waka police egenda kutabuka mulabira waka. Egenda bali amwaka sente kabukoko. Bali bananyini mupiira bote bali mbisawe kuwagira. Bagulabira wabo waka. Bajja mu bibala nga bagulaba. Anti kakati bwotunuulira abantu abo okuva batandika okutawuluzamuko ku muggalo bo bagenda maaso n'okubanga ebifo awakuŋŋaanirwa abantu babyawula nti bateekawo obuguwa obukeepinga that distance awamu n'osanga nga bakubawo obusakoozi okusinziira ku bye tulaba ne bagamba following akasaako ne weeba restaurant era bagyetoolooza akaguwa bwe ba famire yeetuulamu bw'oba muntu omu naawe olina wootuula kati bo babeera bakuŋŋaanye naye nga bo-observinga social distancing eno tebakusubira mpira gwe Bungereza tukwegayiridde LDU tujuwa sente lwa mpira gutalina kuno twagala okuyingira mawulire gafa agasukulumya olunaku lw'eggulu tugenda kusooka tulabe omwami Simon Byabakama enteekateeka ez'akalulu 2021 zaafulumye bannayuganda babadde bagamba naye tunaalonda tetujja kulonda ng'abafuna ansa ya tetugenda kulonda abamu bakolimira gavumenti abamu ne bagamba weewaawo tugira tulindako ng'ate abafuna ansa ya tugenda kulonda nga beebuuza tutya kinaasoboka kitya so olunaku lw'eggulo enteekateeka eyo yagenze mu maaso n'okubanga erambikibwa bulungi wali ku kitebe ky'ebyokulonda mwami Simon Byabakama yagambye nti abeesimbyewo akalulu balina kanoonyeza ku rediyo ku TV ne ku mikutu emirala gyonna egya yintaneeti naye nga tewali kugenda mu kisaawe tewali kugenda oba mu holo oba wa nti nkuŋŋaanyiza abantu bange ngenda kubeebuuzaako oba ngenda kukola ki ngenda ku butya bwe ngenda okwesimbawo so n'olwekyo bwe kati bwe kagenda okutambula ng'oggyeko eri enteekateeka enaasembayo ey'okukuba akalulu eyo tejja kusoboka kakubira ku ssimu yo baadde bagamba nti lwaki tekabeerera ddala scientific ne tukuba akalulu nga tusinziirira ku yintaneeti ekyo kyo bagenda kakasa nti bateekawo SOPs ezigenda okugobererwa ku lunaku olusembayo lwe tugenda okuba nga tufuna akalulu yatuwadde ennaku z'omwezi kakuyege kwalina okutandiikira ebibiina kwe birina okusunsulira abagenda okubikwatira bendera empapula okukakasibwa n'ebintu ebirala ebigwa
mutuluba eryo tujja kubanga tubitunuulira mu details wali eri ssaawa 2:3 tuyina abakugu bagenda kubanga batubuulira mu ebyo byayogeddwa tewali tteeka lyamenyeddwa bwe wabanga tewali tteeka lyamenyeddwa munnayuganda afuniramu wa by the way omuntu wa wansi agenda afunamu atya mu kalulu kano kuba oli tubadde tumanyi nti omuntu bw'ajja mu kisaawe akasuka ku ssente omuntu bw'ajja akuwa hafu ya sukaali netuwulire from the bagita horse's mouth tuwulire okuva mu kamwa kekikwatako tumuwulire tumanyi nti mu mateeka ga constitution wala kawayiro kagamba nti okulonda kwa general elections mu ggwanga kulina okubeerawo omunaku 3 ezisooka nga wasigadde ennaku 122 ng'ekisanja kya gavumenti okuggwawo akawayiro ako tekanakyusibwa wadde korona weeri wekali naye ate buli lunaku oluggwa nga tusemberera ebiseera ebyakawayiro ako byakateekako nolwekyo kafiiko kebyako naye tugamba nti oluvannyuma lw'okwebuuzaako ab'ekitongole ekyobulamu nokulaba embeera eriwo kati gavumenti egenze ng'esumulula omuggalo ne tugamba nti ebiseera bigenda biggwayo tulina okuvaayo ne tutegeeza eggwanga kiki ekigenda mu maaso mu kulondako kubanga waliwo badde batandise okwebuuza ebibuuzo kunaabeerayo tekuubeereyo kunaaba kutya naye olwaleero tuzze okutangaaza nti okulonda kugenda kubeerawo ekyokubiri nti enkola eya bulijjo gyetubadde tumanyi eyinza obutakola mu kulonda kuno kyokulabirako nga campaign tubadde tumanyi tuzina madinda tuzina kadodi byonna nga tuli mu makubo tuli mu mamotoka tujjudde makubo wonna campaign erali 10,000 z'abantu ne beekuŋŋaanya ku kisaawe naye tugamba nti singa obulwadde buno embeera eyeyongera kubeera bweti campaign zo zinaatandikira ekyo tekijja kukkirizibwa wabula abagenda okwesimbawo kuviira ddala ku president kutuukira ddala wansi tubagamba nti mujja kukozesa emikutu gy'abamawulire tv radio oba mpapula social media mujja kuvuga kati mugenda kuba mu bintu mwe ba media mugenda kukolera ddala teekateeka bwetyo bweyimiridde akalulu kali scientific nkudiddemu nti akalulu ka 2021 kagenda kubeera scientific process etandika eya nomination ey'obumyufu alindawula sekyanze bamunanika kubuzizaako nnyo yakubye dda posta kati zigenda kubeera kuvuza ku Facebook nezo posta tebabaganye zitimba ezo zo zisobola okutimbibwa kasita ziba nga tezigenda kuŋŋaanya abantu nga abantu tebagenda kuŋŋaana ng'oyinayo ndowooza omuntu w'omu asobola okugenda n'agiteekayo tubagamba mulina okukola entegeka mujje tubakwase kavu mutukwase kavu tuleke okukola kampeyini zammwe wano tubagambirawo ndi tetwagala nnyo byabufuzi nekino ekiseera engeri gyetwandika kalulu kagenda kubeera kaku media house gaggadde ngene yaffe wokka we tulatunda wa mukama waffe Yesu Kristo ne bujja noganza omunyo ku makya wiiki eyo yonna yange zino media houses ziri private tebakugaana naye era batugambye tubagabanye obudde mu bukyenkanyi ate tutya tugenderera kwa ebyo bibeera bikola ku UBC ebyo bya UBC n'emikutu emirala UBC balina kubeera fair ate nga ne ku UBC si bonna baneeno ba MP n'abalala bagenda okwesimbawo kuba neno abavuganya ku kukoobwa pulezidenti
abo bo be bateekeddwa okuweebwa obudde obwekyenkanyi naye baneeno abalala ndowooza bajja kukolamu awo ennongoosereza kuba oba tolina gy'oloopa. Yesebo Besigye yasobola okuloopa, Mabirizi yasobola naye aloopa muwamuliza ssente ze yasasula UBC nemunda kuba birangubi tibone bino si byakukweka si byakusirikira lastika Besigye yasasula UBC negano playing obulangubu nga tujja butandika akalulu olwaggwa bweka baali babutandisa obukuba nagamba tebukyangaza mubuleke we have to make it good anti kisinzira ku nzikiriziganya ze baatuukako waliwo okuba nga azisasulira mu kadinisa nina besi yasasula kashi nga alina ne risiiti tubagamba bannange sente z'akalulu ziringa za lumbe tezitya ziriibwa kivubi tokwata ku mulimu era kibagamba tetugenda kukwata ku mulimu gwonna okujjako nga kashi apeyingiddwa kuba omuntu onna gy'omubanjiza waliwo ababanja eza 2011 t-shirts bipande mmere waliwo ababodaboda abadde babanja amafuta nga bagamba tugenda kukwasiza ku kana akaddako kati abo bonna bavuddemu naye naffe tubagamba media houses effe wano tetujja kukwata kuza naleeta enkya kyosasulayo kyetukola kiggwayo tukuwayo akanyongeza nga bwetuli media house yabalokole tukuwayo akanyongeza nga bwetwaba oyoyongera bwetoyongera we stop atugambye media houses zigenda kukola sente impitirivu era sente mutandika okuza ezaffe mutandika ozawula kuzammwe bring us the money ojogamba nti njagala oyo fedde abanjogerera from Monday up to Friday nga tukuneminga price nga lubagero tulwana nagamba njagala okubuuzaako omubaka Nantaba Eriose Kayunga nga tumanya nti ezo ziyingiddewo njagala okubuuzaako Alindawula Sechanze Babunanika tukwagaliza okubanguzi nga tumanya ezo ziyingiddewo njagala okubuuzaako mubaka Segona nga ziyingiddewo njagala okubuuza ku Eriyasi Lukwago naye akalulu kano kagenda tunyumira tubaddenga kagenda kunyuma mu ngeri eno mbadde ndaba ejje eryambadde bukuufiro bumyufu mu Kampala sagala kulowooza kalulu kano kagwe nga Mwami Senkubuge tubaddenga tulina abantu banene abeesimbawo ajja n'abakuŋŋaanya mu kisaawe omusana ne gubakuba okuva ku makya n'ajja akawungeezi n'agamba omusajja agenda nga kiwedde ngapayika kati bw'anaaba agenze gwe ngozeewo omanyi akalu kali akakalulu you gauge nogamba mbadde manyi nti natete ndi bulungi naye abanvumye babadde bangi abantu sibalabyeeyo tulina okuddayo kakuyege mugende kano ak'omulundi guno kagenda kuva mu Kerere kadde mu kukebera emitwe gy'abantu gikola gitya kuba tosobola kujja waneeno ng'osasudde eddakiika za 3 n'otandika omukazi agenda omusajja agenda naye ku luno agenda luli eri yanziba ku luno eno agenda si kulimba agenda for 30 minutes tosobola oba olina okutubuulira manifesto yo kiki ky'olinamu kati okakasa mutalaba tutana amasimu kakati tugenda kuba nga tufuna ku babaka abateesa kubanga babadde nga bagamba naye ababaka mubagamba we batuuka mu palamenti bawola biki naye we babeere no nga basaba akalulu biki bye boogera eddakiika eza 3 ne we ziba 15 zagenda okumala ku radio TV nga talina gwalaba wabula ng'ayogera will we get banafuna ekituufu bajja kufuna how bajja kufuna ekitugwere kambe sawa 2 radio zaffe singakodde ebyobufuzi sawa emu sawa 2 anti kati kitegeeza nti wagenda kubeerawo ko adjustments ezigenda okukolebwa mwami Byabakama yagambye agenda kuengaginga UCC okulaba ne networks gye ziri puwa mu bifo ebyenjawulo kuba badde bagamba nti ate awamu nga tewatuukibwayo radios endala ne TV nti naye kakati laba nti oba oli ku Salt Media oba oli ku mikutu 6 naye olusigyetaaga Luwambarara Central ne wali eri kati okumpulira embaale si kinyamba Mwami Senkubuge ne wali babadde nga bagenda mu bisaawe naye ng'akomekerera ejo radio mukaga ziyamba Besigye ziyamba Kyagulanyi abagenda national abagenda Kalulu mpozi kyogezaako okuleeta mu kyekino ng'oggyeko ba presidential candidates kati bwe tudde eno ku babaka n'abalala ab'omu bifo ebirala ezisinga eziri mu bitundu gye bava ate ziriko bannyini baazo anti
bajini bazo era bo bakitegedde dda the incumbent by incumbent abali mu ggwanga eyo mu byalo abasinga buli omwali na radio ye n'ebizindaalo bebabisaamu sente. However bw'ojja wano ku Soroti tuli richi yaffe etuukayo oyagenda kwesimba Mbale omubaka akiikirira Mbale yateekayo dda radio ye gw'ojja wano ku Soroti wanga ffe tuna radio bwa buteerevu wali ate ngeri very popular oli Jinja omubaka wayo alinayo radio tajja kukkiriza birango birala byonna okujjako ebye Soroti ye waguza etuukayo zimenye zonna gye tuli wonna tuli e Mbale tuli e Jinja tuli e Mubende tuli e Mbarara tuli e Fort Portal of course ne Kampala. Kati mu kintu kino we are the very best. Wano we tulaze Soroti yekulembeddemu tugamba mu abagenda okwesimbawo ate tubagambye tujja kukkiriza tyani woyagala nti buli lunaku Ssenkubuga oyo ne Mwamirumu bakerera kunze naffe tuleekaana kerera kunze banyukire munze. Okay, dakika emu abasomesa bagambye bate? Abasomesa bagala gavumenti abamasomero g'obwannannyini bagala gavumenti esasula abasomesa baabwe emisaala wakiri okumala ebbanga lya mwaka kubanga bagenze okukibala abalamu nga bwe banaagenda mu maaso n'okussa mu nkola ebyo gavumenti byeyagala nga tebanaba kuggulawo ensawo eba tebamala babeera tebayitawo kitegeeza nti emisaala gy'abasomesa poteya kati baagala gavumenti yezze obuvunaanyizibwa obw'okusasula emisaala gy'abasomesa bo bagende mu maaso n'okuteeka mu nkola ebyabasabiddwa gavumenti kababaka nti mulimba. Taata wo yawumula olina emyaka emeka? Ali muto. Abantu bajjukira abajja mu lumbe? Senior theory ba myaka emeka? Tewali muto nnyo naye wali baby. Bajjukira abantu abajja mu lumbe babazikirako? Bali bayitirivu. But some you remember. Abantu ekibatwala okuziika bannaabwe to be remembered by the young ones ne society okumanya nti ono ayamba nga waliwo obuzibu. Omuntu ataziika awulidde bw'afiirwa bayitawo buyisi. Bannannyini masomero ga private temuziika tera ababaka babayi muyita kuli nga mufu awunya mwe mu bunaami wabo kubanga kuno e Buganda towandula nga omufu atandise okubawunyirira yaba yeera ali ku malala ge nga mwe mufa towandula tokwata ku nnyindo e Buganda nkibabulira omufu n'ogenda omufu nga yawunye n'okwata ku nnyindo naawe bakuteeka mu gudiiro naawe oba mufu. Science touch proving ekyo naye tugendere mu culture abantu tulisa bozi kuwandula nga muno muntu yafudde simbwa otegedde kakati na kino abo boolaba abo speaker yagambye amasomero gade gasasula $1,500 mutasobola na kusavingayo yadde. Naye ng'okusaba kwabwe nsuubira tekusoboka era kitegeeza nti abaana ebyokuddayo ku masomero bajja kugira balindakokko. Kukaabya kajanja abantu abo basobola abantu bonna bateeka buli tasiki yonna kati bagiweereza gavumenti kuba gavumenti olaba egamba ligenda kugula rediyo olaba gavumenti egula rediyo ndezijja tusobola anti kati bano abantu basukka okusomesa banna bizinensi bakozi ba ssente anti bana business nga nammwe gavumenti bwe mubalaga muli bana bizinensi naffe mutuweeza ffe emisolo mugibabanjiza ku oyo abadde abuze mukama yebale amutukomerezaawo ne tumulaba so kakati Saira Bumba etusanyusa okumulaba kakutwala uli tugenda kuba katumulemu katono bwetudda ensonga ebadde ekyatunyumira nefedde agiresemu ekyejo tugenda kuba tuwumulamu katono bwetudda tujja kubanga tugenda maaso nga twogera ku nsonga eyo katono oluvannyuma tujja kuyingira mpapula z'amawulire ogalaba galabisa okutunyumira olunaku olwaleero no question about it tosesetuka tukomaawo.
atukukulisa ku muloko tekubadde kuwavuna katono tutagenda maaso nga tukugamba nti yes abasomesa ba private schools bagala government basasulire. It's a far-fetched bakikimye wala ekyo. Tugamba nti kyangu nnyo what you can do right now tubawuliranga nga administrators bantu bano babira bali abakozi bali ku contract muzi suspending otherwise bajja kubasiba. Nze nsuubira si kuboogerera bubi naye nga tetunnaba kuyingira mu muyaga gwa COVID-19 gavumenti ebadde nga terina busobozi bugulira baana baayo bitabo njogera ku bali mu masomero gaayo terina busobozi buzimba bizimbe bya masomero gaayo gavumenti nga terina busobozi buprovidinga mmere eri abaana baayo mu masomero ga gavumenti. Akati omuntu abadde mu state eyo akadde kano yalina obusobozi okusasula emisaala egy'abasomesa aba private feya okumala omwaka mulamba. Abantu babeereyo ne balowooza ebigambo ne bafuna sente nga mmeka emitwalo nga 7 n'okudda waggulu abali mu private. Kyanagamba kyajja okugamba it is far-fetched tekisoboka tulimu awamu nammwe okuba nti tebitambudde bulungi naye tubagamba nti mwalowoozezza kintu kikimewala. Bayagadde kulaga gavumenti nti tekisoboka kuzzaayo baana kati kubanga nabo bakizudde singa abazadde babadde bayina ulira fede kyenkugamba nze nga Charles James Ssenkubuga of Uganda njubira nti okuzza abaana mu masomero kisoboka. Gino emyezi gye tumaze wano nga covid abantu babatadde nga abantu beetabika abantu bagoberera amateeka ga covid nga tetunafuna baziyita batya community infections nyingi nnyo ite covid mwali naye ali tuyinza omucontaininga kasa tunaaba ne twesiba mask zigenze mu border districts mask eziddako zigende mu masomero. Anti lwaki aba private amazzi tugateekeyo lwaki aba private bagamba nti tekisoboka fe covid-19 tumulabira ku baneno be batwala mu malwaliro naye abamasomero ag'obwannannyini covid-19 bamulabira mu nsawo z'abazadde. Singa babadde bali sure nti ensawo z'abazadde zikyali oke mubadde temugenda kubawulira nga balaajana bandikoze ekintu kimu kuddayo kugamba president azite kati president ate mall president ate amaduuka president ate church kubanga mu masomero ganene ag'obwannannyini ne president ajja bita kubanga akulaze atidde akalulu kali scientific amasomero g'obwannannyini amayindi buli cost empya ezze ekomekerera eri mu nsawo ya muzadde naye kakati nabo batuddemu ne bakibalaabalamu nti omuzadde okuddamu okumubinika ensimbi kuba nsuubira okuba nga bayongezza kati abadde kakadde kamu bateeka okuba nga basuddemu emitwalo nga 2 nga banyigirizza nga balaba nti okusuulamu 5 abazadde bajja kutulya buli kuba tebakola. Abaana bali mu P1 basasula miliyoni 1.8 P1 kisinzira omwana omututtewa future ki gy'omwagaliza oyagala afune mikwano ki oyagala ayogere lulimi ki oyagala ali atya oyagala afune empisa ki obuyonjo obukomera tubagamba nti I for one singamba the president wa Republic of Uganda owulira mbadde nzigulawo emirimu gyonna ne kati kimaze okulabika nti akalulu kagenda kukubibwa scientifically kitegeeza president batidde electoral commission etidde rallies wewera batidde rallies lwaki kyaki bazitwalira mu kavuyo k'ebyobufuzi si kutya rallies nze mu ndowooza yange naye abantu bejjirawo kafyu bokka na bokka mwali muwiddeko nga bagamba nti kafyu avuddewo hakyaliwo naye abantu balayikanga abamubujjako kati kubamu akafaananyi ng'ekiwayi kya munalogo gundi kiveeyo abapoliisi ku kafyu bakozesa common sense era kebaliva ku tteeka lya common sense riots in the city kubanga abantu balaba nga basimbye layini kuva ku ssaawa 12 jamu yes ngemotoka tezitambudde neweeremu n'onkwata ng'obweddawo ndaba ndi mu maaso go anti kati akadulu kano kampeyini ekuŋŋaanya omuntu mungi nandize ebyo byonna mbikkiriza naye kyembadde njagala kyaki ziveeyo mu kavuyo ako nekyera gavumenti ekirowoozeeko ebyo ebintu bibiri biveeyo twetaaga okusaba kyaki n'amasomero biveeyo amasomero headmaster nga twamulaba wano Mutebya lukyalize omusajja w'e Kabojja oyo oyinza okukolerayo effujjo
olabira ddala discipline ng'abaana ku ssomero tebalinawo naye nga discipline olaba yewandise ku ssomero lyonna anti era noyo nayo bayirimasi balina kulaga obukakafu bwabwe ne batica baabwe omwana olwala ssenyiga bwat isolation anti ebyo bye bagamba nti bwe banaaba bamaze okumiitinga ebyo byonna byonna kyemwagala nti bamala okubiterekola babisege tekijja kubaayo senga bonna basome yatandika bwatyo nagamba nemalufuna facility ngaopposition balegamba tumale okuzimba ebizimbe singa bonna masome nenatandikana kati abaana baddeyo nga bwe tuli kaakati aba headmaster balage nti basoma ne badepute baabwe n'abateacher baabwe manye nti ensi eri kukanyambereki kaakati omwana olwasimulamu bwati isolation naye omwana agenze mu isolation mumulabirire era mumujjanjabe kitegeeza weetagisawo ba extra basawo oba badde olina sukulu nansi omu weetaaga kati babiri naawe wadde omwana bw'abanga obunyira buyiika mulekeeka tomukkiriza abeere eka anti pointi y'abantu bano obuzibu bwabwe si kusaawo bintu ebyo naye bakulaze nti ssente teziriiwo ye pointi yaabwe kyekyabasitudde ogenda mu parliament bwe tunaalinda nti we create the coronavirus environment in our schools they will not go back senga twagambye nti okudda mu moolo oba tukole tutya tekyandibaddewo omanyi newakubadde tuli mu biro bya covid-19 naye obuntu bulamu tebunaba kugwa mu bantu kuba mwakafaananyi omusomesa gw'omaze emyezi ng'esatu nga tomuwa musaala kale ebiri ogenda kumuzza abadde eyo wuwe entambula enaaba etya kitegeeza nti balina okuvamu kalawensi aka transport wakiri ngamba abasomesa abo n'abadde ku mirimu gyonna the only way to start is to start bwemunagamba omulina kulwana ne mukivaamu olagamba amale tuwa akasente tikajja kujja n'omwezi ogujja n'oguddako therefore you start ne mustrugglinga n'abasomesa n'abazadde bammwe in their need nga bwe bakola nabwe mukola emirembe negidda negibasangayo bwe baba bo bakyaliyo kuba abasinga obungi bandibanga bakyusa dda n'emirimu ngibwobwongo bwekyanga nze ankubira esimu nagamba njagala kukola ku lirino nsekanda okuseka mugamba n'abakozi abaffe tebaliiwo anti kakati abantu ate ndi gweyagala mulimu bafuneyo buli mulimu okwekozesa bokka na bokka kati bakizuula kitegeeza oba olina okuwandiika abapya bwe kabawo kakoze nga kakola sigalayo era Museveni kati essomero bwe libanga bugingo kyabadde asomesa leero kati ku 100 essomero bwe liba lifiiriddwa ebitundu 3 ate nga jjukira medical distance eyo yeetaagisa okuba nga okubisaamu nate ebibiina kati abagenda ohandolinga abaana bano bagenda kuvaawa anti nkugambye effedde tulina okukkiriza okutandikira awabi awazibu ne tukatuvaayo tewali sente zigenda kuva gavumenti yaganye okusonyiwa abantu emisolo gavumenti yaganye okusasulira abantu amasannyalaze yaganye okusasulira abantu amazzi omuntu alina kwejjamu kwekka obunyabo olimu ate nze mbadde mpunzika kale gavumenti egenda kugula rediyo egenda zigaba mu byalo gavumenti erina enteekateeka y'okugaba TV ekyo kitegeeza ki nti nkula ekyo kiwunzike buli muntu akyewunzikire bali basaba sente gavumenti yo eyagala sente zigula rediyo na TV buli muntu akiwunzike mpunzika bwenti okuva mu kizibu kye tulimu tunakutandikira mu bugubi but let us start moving abaana kugamba tumale kutereeza amasomero nga bwe tukagala tekijja kubaawo emino kugamba tumale kufuna egiterere nga bwe tujagala tekikyasoboka abantu baddeyo nga tujjukira okunaaba mu ngalo okukozesa masiki zaffe okwewa distance whenever it's possible ne bw'otuuka nga muyingira taxi munaanaaba nga mufulumye okay twagala okuyingira empapula z'amawulire ng'era olupapula lutandise nalwo balise Daily Monitor omutwe guugwo ogugamba kutafedde akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission kaweze kakuyege oyo gwe tubaddengamu ow'okukuŋŋaanira awamu mu kalulu k'omwaka 2021 bafulumizza enteekateeka nga bwegenda okutambula bwe batyo batubuulidde ensimbi ezigenda okubeetaagisa ku mulundi guno ebibiina ebyenjawulo ebyobufuzi bigaanye enteekateeka eno empya eyafulumiziddwa Dr. Kizza Besigye yatongozza kampeyini ye ey'okukuba kerere mu kibuga Kampala
Ayinida tobuka kifaananyi ekyo kyogere ku nga bw'okyogeddeko. Okay. Okay. Ku front page. Ku muko gusookera ddala era batulaze ekifaananyi kiriko abejje ekkuuma byalo LDU baliko omusajja wano gwe bakunguzza era ensonga yabadde ku lunaku lwaggulo enteekateeka ya Kanokiza Besigye ey'okukuba ekireekaana kyonna ky'olina. Omusajja akwatiddwa, musajja mukulu alina amaka, yandibanga taata w'abaana. Tusuubira. Emyaka gino n'abanga talina. Tugamba alina amaka nga tomanyi oba talina. Ayi, nedda. Ojja nga otegeeza amaka. Ale, omusajja mukulu asuubirwa okuba ng'alina omukyala, abaana, nazaala, mikwano gye, baprofesa abamusomesa, abamukozesa ku mirimu n'abalala abakirako awo. Naye aba LDU ekifaananyi ekiragiddwa wano empale zonna zonna babadde baziyuzizza era yatwaliddwa kyenkana ng'ali bute. Bakozesezza eryanyi ery'ekigero oba erisikkiridde. Trump aliyita lya kigero. Naye effedde nkubulire uniform ya LDU ereeta obuzibu. Netya? Y'amagye nnyo. Nti bwe bajambala n'ebikolwa by'amagye bibambala. Ate nga tebafunye training y'amagye. They feel bati bali under magye. Naye bawulira nga bamagye nnyo okusinga poliisi. Ate bwe mubala gaba buno bwa LDU. Kyokka te uniform y'amagye. This is uniform. Anti ejje lino bwe lyatendekebwa mu biro ebyo twayina abamenyi b'amateeka abawerako. Mu byalo eyo wansi abaali beefudde bannantakwatwako nantagambwako abo kakati ndowooza bwe kyabayingira mu matu nti waliyo abeefudde kiwagi kati bajja ne mentality eyo tibalina kukozesa lyanyi kubanga ne bali eri nabo baaki bamaanyi. Kino ekifaananyi kibi nnyo. Babatendereza nnyo nnyo nnyo. Uganda kati bwe bamuyuliza mutuusa wano kuba ekifaananyi ddako emabega gye kivudde. What was happening there? Kabamusitulidde mu bbanga ekifaananyi kyakalandinga wansi mukabukukabu ate nga basajja banne be bamukutte. Kibi nnyo naye omuntu bw'aba azizza omusango tekitegeeza nti musango kyo ogw'okufuwa efirimbi eyo noise pollution. Noise pollution ekwasa muno bweti ogwo musango kubanga obala abamu babadde ne zivuvuzera, abamu babadde na biseppiki, abalala nga bayina kakati bo mu kampeyini yaabwe bagamba nti woba oyina ekireekaana kyonna kikozese. Naye nabo bakoze ensobi babagambye ne bannagenda ku ofiisi za Besigye. Anti babadde balonkinga bagambye wooliwo kikubira. Anti kakati ate Kano yandibadde yekka alina okubeerako n'abawujja awaabwe. Okay, UK says it has found life-saving COVID drug. Ojja kubanga okisomako kiri ku page 6 ey'amawulire gana Daily Monitor. Omumyuka wa Lord Mayor Erias Lukwago aliko byayogedde ku mulimu omupya ogwamuweereddwa Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti w'eggwanga. Oyinza okulowooza nti alina ebingi byayogedde ebiri awo naye agambye nti nze nkyali mumyuka wa Lord Mayor omujjuvu. Okay. Kyokka kyagambye. Enteekateeka y'okulonda bagikulambululidde wano mu lupapula olwa Daily Monitor. Ojja kubanga ogisomako naye abagenda okubanga muvuganya nga muli bakozi aba gavumenti mulina okubanga emirimu oba yafisi muziwaayo ennaku z'omwezi nga 29 Juni omwezi guno gwennyini gwe tuli mu 29 oteekeddwa okubanga oli wabweru wa yafisi osobole okugenda okuvuganya. Gavumenti yinenyonyodde ekivuddeko abantu kubanga kati bawona mangu. They are psychologically prepared. Obwongo bwateredde luli wali balina living under fear. Negati fear agenze kati bawona mangu. Bwe batuba uyingide ogambye bituyingide ebisatu. Ffe bannayuganda ebisatu 7 abawonye abalwadde abawonye bali 351 kuba ono yawandiikidde badde bakyali mu 2 nti preparedness eyo gamba kino kirwadde ekyenjagala twambale ffenna kyobulwadde gye buli buttira ddala abantu babwera 2,000 naye nti buwona otegedde. Therefore, you don't kill institutions. Anti buwona. Kill institutions. Ekyokubanga olinze muntu abufuna alyoka awone nga tewali vaccine esobola kupreventinga muntu bufuna. Ekyo kyekyeraliikiriza ab'ebyobulamu. Tujja kubeera nabo freely nga tumaze okubifuna. Ejje lya UPDF likubagana n'ekitongole
ekya Uganda National Meteorological Authority. Bano bagamba nti baliko bannamagye be babaweereza bakolera nga bateekeddwa okubasasula ensimbi eziwera ddala emitwalo 9 buli mwezi naye tebazisasula. Kakati bababanja buwumbi bwa nsimbi. Wano naye Nobert Mao yalabisenga atakkiriziganyiza na nteekateeka. Nobert Mao abadde abuze naye eri abantu abulidde mu kantu kano. Nobert Mao ku kyokwegatta yagambye nti bamubba omuntu akwata enku n'agenda okufumba emmere gy'agenda okulya naye neyeerabira nti mu nku muno muyinza okubaamu obuwuka. Kati obuwuka obwo buyinza okutambula. Okundi anaye atusobedde Kyagulanyi abadde afunya na kikonde nga tumanyi wa Democratic Party naye ate kati buno dingidingi amuzina n'aba FDC. Sikirabamu buzibu kubanga bw'otunuulira DP ne FDC People's Government nti bw'otunuulira baneeno ani asobola okufuna obululu obuweraawerako. Bangi balina obululu bwabwe. Ensonga z'amasomero bannannyini masomero g'obwannannyini zino Paalamenti eyagala gavumenti esobole okuba ngesasula abantu azina obulungi tava mu ddiiro. Ogwo gwe mutwe oguli ku lupapula lwa Observer. Torture, police okays DPP to sue officers. Kubanga bagamba DPP agamba ti newankubadde kukwasisa mateeka naye abantu baneeno Ssekinomu bavunaanyizibwa kulyanya ebisukkiridde. Kakati ekyo kitukoze bulungi. Front page zombi ziriko torture. Oli wangoye eyo torture. Empale ey'omuvumba wetuukira okuyulika bweti eryanyi liba lisusi. Ate buno bukati kubeno mati yeno si kapiira. Empale bweyulukira bwetu tuddeyo ku Observer. Tujja bamukutte bubi nnyo. Eno yawonye nga alinamu engoye ento kibe kyakuliza. Wapi tulaba ndi kano bakakwatidde kungulu nako kayulise. Akato. Tulaba essimu naye wagikwatidde musajja bamututte bwereere. Bamututte ali bute. Kibi nnyo bannaffe abakwasisa amateeka bemutwalaganya mukolenga kaziggwanga. Batya Mboko yakuba omusajja essasi mu kugulu mubbi. Omubbi n'akaaba kati watya nga teyali mu wulira fo obulumivu nagamba kankutaasa obulumi namukuba mu kifuba. Kalungi kyaka kirimu. Kill him. Mumutte. Why you do embarrass somebody like that? Nagamba nje okusindika wansi w'akabanga lyeyo ya police. Abagenda emirambo bamala kunzita abebiwundu push me there nga nange ndi mufu. Kuba kati obuswavu buno musajja watu watuuseeko. Obuswavu buno bikula Observer genda maaso n'olusinga bamuwadde 15,000 zokka awerekere kano obanga akoledde bwereere. Ab'ebyobulamu bagamba nti basuubira okufunayo abalwadde ba COVID-19 mu Uganda abayinza okwetaaga okuteekebwa ku muka ogwa oxygen. Kakati wano waliwo omusajja kaija ababuuziza bakagula ebyuma bimeka. Kakati mu byuma waneno waliwo ke bayise bulamu ventilator kagenda kubanga kayambako abanaafuna ekirwadde kya COVID-19. Kakoleddwa University ya Makerere bigambo by'Oluganda. Bulamu laki bakomba bulamu kati ka Uganda katikiko buzima Oluswahili. Tuli Baswahili. We are in a problem. Tusigalidde mabega nnyo mu Luswahili. Era ngenda kwogera ne Human Resource team yange we tuyiya wano. Twitaga Swahili program. I'm telling you, Uganda esigalidde mabega nnyo mu Luswahili. Tukabagamba most spoken language mu nsi yonna mu Africa. Swahili is I think number 2. Kyekizingamiza ebyensuubulagana. Yes. Ne cooperation. Swahili ayogerewe Congo, ayogere Rwanda, ayogere Burundi, ayogere Tanzania, ayogere Kenya, Southern Sudan, Uganda, zero. Tujjayo biki olulimi olugero. The business ya feri wano nawo. Tutradinga nnyo n'Abachina ennaku zino. Ulira. Bali muno nabo bayize Uganda. Amajiga gonna gali Southern Sudan. Muwogo gyalaga, lumonde gyalaga, bintu bigende Rwanda, bintu bigende Congo. Otubulira Kati fete tujjayo mutwalise na kulekera kujjayo. Tocha police case DPP, okay wano walo kwekalakaza hundreds of protested in cities across Lebanon obalwaki. Ujja kubanga obisoma kompolampola. Court ends the 5-year Mamdani student war. Ujja kubanga omusoma kompolampola omutegere ali mu Observer. Rollcaster tour of Camp David with Kasire Gwanga bamukuteddemu ng'anyumya n'abasajja bano abalupapula Observer nawe empaya awo. Gwanga erya German bwe lityo ligenda kubanga
ligenda mu maaso n'okuba nga libaako n'emigabo gye gitwala mu kufuna vaccine eya COVID-19 bajja tuteekamuko kasente. Okay, bulamu ventilator nange njirabye. That's good. Nga simumanyisha. Nange sijja mwongerako. Waawa. Minister of Finance, Planning and Economic Development Committee ojja kubanga obisema mpolampola. Mutabani wo wuuno akomyewo. Ani oyo? Ali ku page 19. Ogunoha. Uyo waggulu awo. Ani oyo? Oyo GNL. Nakomyewo. Yali abuze. Okay, olupapula lunyuma bwolubikula munda mulimu ndaba ku Shanks VVD bambi abakyaliyo nja kubanga basoma mpolampola. If you get time to read up to that end. Wano bakuleetedde enteekateeka empya ey'ekitongole ekya KCCA egenda okubanga eyambako okugonjoola ekizibu ky'akalippagano k'ebidduka wakati mu kibuga Kampala. Ojja bisanga wano bizinesi ez'enjawulo babagambye ziteekeddwa okweteekerateekera okukyusibwa okuyinza okubeerawo mu miwendo gy'ebintu eby'enjawulo. Man City Gunners restart Premier League. Premier League eddamu olunaku olwaleero. It is Man City ne Gunners abasupports bajja kubanga babikuwa. Tugenda kubanga tuwummulamu katono bwe tudda Fedda jatuwaayo eggulire ery'ebweru limu oba bbiri olwo tugende mu discussion yaffe naye nga nkukakasa ekigambo kya Electoral Commission kigenda kubanga kitwetise nnyo olunaku olwaleero. Tosese tukomawo.